Alright, Kachumbali, Top TV, it's me, your boy MC Prince Ivo. Ngolwalero tuli waneno ku kitebe kamocha ewa principal oba ku kitebe kya Nuupu. Nina abasajja ab'amaanyi ababadde mu struggle, abali mu struggle era nga kyemmanyi oba bali beera mu struggle simanyi naye katweyanjula ogamba oti. Sina bigambo sebo. Amanya n'eddoboozi nze Semanda Brian aka Dictator Museveni must go. Ani? Dictator Museveni must go. Teweewuunya muganda wa. Ani yali kubatiza Museveni must go? Erinnya eryo General Andrew Guti fake Geno, nze muyita fake Geno ye yali mbatiza. Lwaki muyita fake Geno? Kubanga ye Geno ayambala Jowerozi naye n'ataziwa kitiibwa. Tasobola goberera mateeka nga bwe gagamba. Tamanyi rule of law. Nti batukwate kalangala ne batuleeta mu kooti ye nga batuyisiza mu makomera mangi nnyo. Najja n'agamba nti simanyi gwe Semanda Brian aka Dictator Museveni must go, ovunaanibwa ng'ennaku z'omwezi 3 January wakwatiddwe Magerere Kavule ng'olina buleti z'amasasi 4 naye nga baali bankutte nga 3 December ne bantwala mu military balakise Kasajjagirwa. Bakujjawo banzija kalangala twali mu campaign tulayo nga tutambudde ne president eyalondebwa abantu His Excellency Kyagulanyi Sentamu aka Bobi Wine. Lwaki ate yagamba nti nno bakusanga ne magazine ate Makerere Kavule? It's not magazine, it is just 4 bullet. 1 2 3 4 Makerere Kavule. Kati nze awo yensonga lwaki muyise fake Geno. Awo yensonga lwaki muyise fake Geno Andrew Guti. Okay. Omukulu. Yes, ogamba otya? Ndi fit ogamba otya? Oli mwana muto gwani. Amanya n'eddoboozi pitibwa Sky Soldier Uganda aka Chalimpa Kenny. Songa kinyi naita aka Chalimpa Kenny. Egwe Sky Soldier. Yes, Sky Soldier. Tugende mpola mpola. Abantu bagamba Sky Soldier obudde buno yandibadde mu ssomero naye lwaki ali mu struggle. Nsoma naye atenga bwe struggling kubanga era kyensomerera okufuna kyenwanirira ye struggle gye ndimu. Nsomerera kubeera wakabi mu Uganda yakabi, mu Uganda amazima n'obwenkanya, mu Uganda talimu banakyemalira, mu Uganda talimu batemu bamuhoozi. Osomera ki? Osomera weero oli mu kirasi? Ekirasi gye ndimu bannayuganda bagimanyi, n'essomero ensomera bannayuganda balimanyi for security purpose. Yeah, nenga nsoma kyolina omumanya era nsomera ddala ensi ekimanyi nti nsoma. Okay. Ebyobufuzi bino lwaki wabiyingira? Ebyobufuzi nabiyingira kubanga byankulira musayi buli omali mu byabufuzi kuba bamu baba tebamanyi. Kyovala nakyemalira Museveni yaganda constitution ogitaputa kugiza mu nnimi endala nagireka mu Luzungu. Tugende mpola. Nakyemalira tetukikozesa. Tetukikozesa nnyo anti kati goba otidde naye bino mbyogera nganze era abatulaba mwenna abanalaba video eno abanagiragisharinga bino bigambo bya Sky Soldier si bya muganda wange ono byange ku law biva kunze ku law. Totidde. Sitidde twankiyisizaawo kubanga ngenda kwogera bingi ebisigane na kyana kyemalira. Yesewo. Abatulaba Kachumbali wano wetuli wana abasajja tebatya. Mukutandikira ddala. Mupulikeeyo Omoro. Omoro tetunnavaayo sebo. Tetunnavaayo just twakomyewo ko bukomi ate tumala tusimbula. Muddayo. Tuddayo Omoro. Tuyina ovaayo nga tuzze ne wini. Abantu sooka obasiigire ku kifaananyi ekiri mu Omoro obudde buno. Ekifaananyi kyenyinza osigira abantu mu Omoro nti Omoro Nuupu oba bannayuganda bonna bayaayaana. Balina okuyaayaana mu mitima n'emyoyo okwokulaba ng'eggwanga lino likyuka lidda mu mikono gy'abantu ba bulijjo liva mu mikono gya military gavumenti ekulemberwa omusajja ayitibwa Yoweri Museveni. Nze nange gwe ngenda okwogerako nga nakyemalira olw'ensonga nti tetuyinza tambulira mu mbeera ya bukulembeze bwa famire na bamikwano na nganda obubeera bufuuse bwa nakyemalira. So abantu b'Omoro bayaayaana olw'ensonga beetaaga change era Nuupu y'amaanyi nnyo mu Omoro tenyinza okugamba. Okakasa. Nuupu y'amaanyi ne candidate gwe yaleese w'amaanyi era tugenda vaayo na wini. Wabula nga sinabasiga kifaananyi ky'amaanyi nsooka okuvumirira Provoko gye nalaba mu Omoro nga yakulira omukyala Rosemary Seninde yaliko Omani MP we Wakiso ne Omani MP owerira ne oba yesodo oba edombo oyo abe naalemwa ebikolwa ebyo mu Uganda kyova olaba bitwongera amaanyi okulaba nga tulwana kubanga bwe tuba nga twagala rule of law ate tosobola commanding abantu
batandika okuba amayinja aba opponent bo. Bagamba nti mwe abaleta violence eyo bali ne balyoka abaddiza amanya. Ebbanga lyonna pulezidenti waffe azakyogera nti ffe aba National Unity Platform abaana ba NUP ba People Power tuli non-violent, tuli ba mirembe, tuli ba non-violent. Naye ebiseera ebisinga kino nja kyogera nganze tugenda kusikamuko ku kigere tubeere non-violent ku bantu abatali violent gye tuli. Abantu abafuna obuzibu mwaluwa obudde buno aba NUP batwalibwa mu malwaliro naye omuntu ayandyagadde okumanya bali mu mbeera ki? Abafuna obuzibu 218 oba luno? No, wano lwe babakubye amayinja. Abantu ba comrades baffe bafunira Omoro not Arua. Yeah, ba comrades baffe bona bafuna obuzibu abatusibwako ebyambyone, abatusibwako abakubibwa binyo, abamu bagenze basuuka bali mu mbeera bali mu malwaliro banyiga biwundu naye nga ekyo tekyandibaddeawo naye nga omuntu okubye waki gwe wakola constitution n'ogamba nti omuntu balina omwesimbako balina okukyusanga nti n'ogamba nti omuntu waba afudde balina oteekanga by election ne twebuuza by election banaziteekekera mu maggwa, by election banaziteekekera mu kutta bantu, ekitegeeza by election kitegeeza nti kutta bantu, ekitegeeza gwe wenyini wagamba freedom of movements from one place to another mu article 27 mu article 23 mu constitution ng'ogimanyi ogisoma? Ngisomera ddala kyemgambe nze soogera kintu kyesimaze kunoonyerezaako. Ono muganda wange kyabadagezaako okubannyonnyola adagezaako okubannyonnyola nti bannayuganda bonna abali mu Omoro be bannayuganda be bamu abayanira enkyuka olabo bagamba nti tunabeera tutya mu rule of law gogamba nti walwana ogamba nti rule of law tunabeera mu rule of law tutya nga but provoking omuntu ajja nakwata mu nnyindo bw'ati. Omukulembeze yagamba nti alina ekigambo ekisembayo NRM bwegamba nti yes eba yes mugenda kujjayo muti obuwanguzi obwo mu Omoro. Saawa zino ffe tusanze ono ku kitebe kye NUP oyo si mukulembeze gamba omutemu yagamba ffe ngaffe bwe twogera kubanga ono tuli ku kitebe kya National Unity Platform tuli mu gavumenti ekulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tukkirizamu era pulezidenti waffe kati naye n'abeNRM bakkiririza mu kizepa waabwe naye ffe tukkiririza mwani mu Robert Kyagulanyi Ssentamu okitegeera nga bwe nabadde nkunyonnyola wali mu kusooka ne ngamba nti eno Uganda okutereera sinze sikaayiso gya kugambe nti ng'oli mutonyolwa ki wagenda mu struggle Uganda okutereera nze nina okuteekako etoffaali gwe muganda wange n'oteekako etoffaali Semanda alina oteekako etoffaali Kyagulanyi alina oteekako etoffaali buli omu alina oteekako etoffaali kusinziira ku busobozi bwe. Sigala teekako etoffaali lya kuteeka milioni 10 kubanga sizirina nyina teekamu etoffaali lya busobozi obwo bwe nnina teba kinetagisa kugenda nze bantemeko omutwe Uganda eterere kye ngenda okukola ngenda teekako etoffaali eryo lyensobola okukola nti ngenda kusobola okgenda Omoro nkunge bannayuganda ngenda sobola ogenda Omoro nkunge bannayuganda mbabuulire enkyukakyuka eryetya mbabuulire bannayuganda lwaki Museveni atusibidde mu bwavu lwaki Muhoozi atusibidde mu bwavu lwaki no nakino weekiri lwaki bakataha batubba lwaki no nakino weekiri wabula tulina okgenda nga tubikozesa nga tumobilizinga bannayuganda etoffaali nze lyensobola waliwo ne munnayuganda omulala lyasobola okussaawo waliwo munnayuganda ali agamba nze nakola ssente zange zaawera nze kyenjagala ngenda kusaponsalinga kino nze nakola kino kyawera Sky Soldier ngenda muwe emmotoka namba emutambuze nga Uganda yonna nze nakola kino okitegeera sikuvuga speed naye. Okay Semanda nga tuva ku nsonga y'Omoro olowooza obuwanguzi mugenda bujjayo ng'aba NRM bagamba balina ekigambo ekisembayo? Ekisooka obuwanguzi tujja bujjayo naye obuwanguzi tebakitunuulira mu perspective emu bakitunuulira nti nga bwolaba nti bwe twakola ekayunga twawangula akalulu Museveni najja n'agamba nti alina ekigambo ekisembayo. Yes ekyo kye tuyita dictatorship oba kyova olaba tumuyita nti nakyemalira omutemu olw'ensonga nti ye takyawa constitution ya ggwanga kitiibwa ye yennyini gye yeeyama gye yeekolera takyagiwa kitiibwa yensonga lwaki abantu abasoma n'obutabo bwe yali yeewandikira ensi yonna kemanyi yes yakajjayo maduuka konna n'akola withdraw olw'ensonga kamukuba ne constitution yennyini kati emukuba tosobola vaayo mu nsi ey'abantu abategeevu abayivu n'ogamba nti ate
okulonda kujja beerangawo lijabanga ddembe ly'abantu ate n'ogamba nti nze bwe mba sisazeewo nti kino kibe tekiba, which means oba wava dda ku rule of law oba ofuuse nakyemalira. Era obuwanguzi ffe bwe tunoonyaayo tunoonya kumulaga nti batulonze tuwangudde, ogaanyo tulangirira oba akakiiko k'ebyokulonda kekubaanye kuba twabiwulidde dda nga bagezaako tambuza propaganda nti NRM yateeseteese dda bwegenda owangulamu akalulu. No, omwana Woolanya talina buwagizi eri kansooke mbagambe bannayuganda abatulaba, talina buwagizi, tamanyi lulango, tamanyi lukyoli, takulidde eri, wabula amanyi kwogera ennimi bbiri, Luganda na Luzungu. Abantu beeri bategeera lulango. Omwana Woolanya tamanyi na lulimi luzaali. Omwana w'omugenzi Jacob Oolanya tamanyi kwogera lulimi luzaalirana. Olulimi lwe lwandibadde lukyoli oba olulango, zennimi bbiri ze nakoze research zibategeera. Naye tamanyiimu yadde n'akamu. Mwe mugende munoonyeyo speech ye yonna mugireete nga ggwe akola ku TV eno ogitulage nga yayogera mu lukyoli oba olulango. Akozesa Luganda na Luswahili. Kati agenda kunyonyola atya abantu beeri nti kino ne kino bye ngenda obbakolera. So no candidate waffe gwe twaleese amaanyi twatambudde Omoro yenna nga bagamba awamaani buli gotukako ono mugayi mumanyi it is awamaani biki. So obuwanguzi tubuyina. Kati kiri gye bali bo okulaba nga bakola ekyo kyennyini amateeka ne constitution byegamba. Okay, nga tuvudde mu kalulu ko Omoro ebisinga tujja beera nga tubyongerako.